MITYANA waliwo eddwaliro gavumenti litaddeko ensimbi obukadde n'obukadde obwezzaako okulabika nga bayamba abantu abali mu bitundu ebyeyo okufuna obujjanjabi era nga badde balinze omukulembeze w'eggwanga lino Kaguta Museveni agenda aliggule wabula abakulu mu minisitule abadde bakulembeddwamu omuteesiteesi omukulu Dr. Diana Atwine basuusiyeyo okulyekenneenya naye kibabuuseeko bwe basanze ng'eddwaliro eppya libalinze okuggula lijjudde ennyanfa era nga n'ebitundu ebimu naddala ebisenge amabaati gabadde gatonnya. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine afudde ensonyi n'obusungu bw'atuuse ku ddwaliro ekkulu MITYANA ly'abadde ayagala omukulembeze w'eggwanga atongoze n'asanga nga lyonna litonnya nga lijjudde enjatika. Dr. Diana Atwine asoose kulambula eddwaliro lino ng'alina olukiiko lwa MITYANA District wamu n'abasawo abakulira eddwaliro lino n'akakiiko ak'abakulembeze ku ddwaliro ekkulu MITYANA. Ono obusungu abumalidde ku b'amawulire baagubye mu kafubo katuuzizza omubadde okukunya abasawo n'olukiiko lwonna. Omwogezi wa disitulikiti y'eMITYANA Edward Muganga bw'alabye ab'amawulire bagobeddwa n'awuliramu akafansonyi ono n'abayita wabula n'ategeeza nti kituufu eddwaliro lijjudde enjatika era litonnya naye akakiiko akatwala eddwaliro kabadde tekannakola ku nsonga eno. N'ategeeza nti kasita okutonnya kw'eddwaliro tekulemesa balwadde kufuna ddagala. Hospital management egezaako okulaba nti ekola defects zibaawo ne defects ezo bwe zibaawo tututte budde ky'okuziddaabiriza kyekyandibadde kyebuzibwa ekisooka kubanga buli kintu kyonna kisobola okufuna service naye obudde bw'omala kati oluusi emitendera gye tuyitamu gireeta ensonga ezo okweyongerayo naye nga tulina obukakafu situation eri under control ekyo nakyo tujja kukikolako kuba kyo tekigaana balwadde kujjanjabwa okusinga ate biri PS ebyakoze ebyamuleese. Kyambadde Richard omu kubatera okuvaayo ne bavugirira eddwaliro lino n'ebintu eby'enjawulo alaze obwennyamivu olw'eddwaliro eppya ate okutandika okukaddiwa mu bwangu n'akawola gavumenti enyoole omukono eyakwata ttenda y'okuzimba eddwaliro azze ssente oba bazimbe eppya. Adaabirize kubanga ebbanga likyali ttono. Ebintu ebimu bye tukozesa kaakati byazimbibwa ku mirembe gya Bwakabaka bigenda myaka 10 na kusoba. Naye okulaba nga eddwaliro lino ppya nga n'ensimbi ezalizimba twewola neewoleza kusasulira myaka na myaka. Meeya wa MITYANA Central Woto Nava Fred naye ategeezezza nti omuzimbi w'eddwaliro lino alina okuyitibwa mu bwangu addaabirize eddwaliro kubanga bye yakola bitonnya. Mirimu waliwo gye tuyita defect liability period. Defect liability period ke kaseera akaweebwa akoze emirimu nti omulimu gw'okoze bwe gulizuuka nga waliwo awatateredde oba waliwo enjatika oba waliwo awatonye oba waliwo awamogose onoddanga n'otereeze emirimu egyo. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt TV Omunnyo.